abaana bano ezo policies zikolebwa ministries nti omwana waba agenda okweyongera yo mu diploma oba mu nursing asooka na practicing kiyambako omwana okukola kyamanyi. Essomero lyaffe lirina courses ez'enjawulo. Obusawo tekitegeeza okuzaalisa kwokka, naye wano nga St. Francis Schools of Health Sciences tulina tutendeka abasawo aba buli njawulo nga ba clinical officers, abakola mu pharmacy, abazaalisa, n'abo abakanika ebyuma by'omu malwaliro nga ba engineers, n'abo abaana abatendekebwa mu records and information management. So tuweebaza nnyo olw'obuwagizi bwe mutuwadde nga abazadde. Tuweebaza nnyo okutambula naffe olugendo luno paka ku mulundi guno ogw'amatikkira gaffe ag'e10. Ngaffe management ya St. Francis School of Health Sciences tubeesunze nnyo olunaku olw'enkya. Tujja kusanyuka nnyo okuba ettendekero ly'abasawo nga eggwanga we liyimiridde. Ebyobulamu ebiseera ebisinga bye bisooka okuteekebwa mwanjo. So twasalawo ngaffe St. Francis butya bwe tuyinza okuyimusa ebyobulamu byaffe mu ggwanga. Ne tulaba nti abaana bano tuba tubatendese okusoma ebyobulamu kigenda kuyamba okututumula ebyobulamu mu ggwanga, okutwaliza awamu kiri nti ebyobulamu obulamu butambula ku bulamu ku mubiri gw'omuntu. So ne tulaba nti abasawo beetaagisa. Yo nsonga lwaki twavaayo ne tugamba nti katututumule bino ebyobulamu. Ekyenjawulo ku St. Francis bye tusookera ddala okutendeka abaana y'empisa n'eddiini. St. Francis eyimiridde nnyo ku mulamwa ogw'eddiini n'empisa. Abaana bano bwe tubafuna tufuba nnyo okubatendeka okwewala okubeera mu mutabanguko abasawo bwe babeeramu. Nga buli lwakusatu twakiteekawo ng'essomero nti buli lwakusatu tubeera n'okusaba mu baana bano okubeera nga beewala ebintu byo. N'ekirala tufunayo ennaku 2 mu semester abaana bano ne tubakansolinga okubeera abasawo abalungi n'okwewala obutabanguko obuyinza okujja obutafaananako ne bali. Ffe wano ku St. Francis tubawa ebyo ebibasobola okubasobozesa okubeera abasawo abalungi nga tuyita mu mitendera gy'eddiini n'empisa n'okubabuulirira. Eyabawala okubeera nti bangi nnyo okusiika ku balenzi, edda ennyo bwe bagamba abasawo okusomesa obusawo naddala abanansi ng'abalenzi beetya nga bagamba abakyala eyo koosi y'abakazi. Kya mukisa mulungi nnyo nti tukoze okutegeezebwa mu community nti n'abalenzi beeyunze ku koosi zino. Edda ennyo abawala baatyanga okuyingira clinical medicine nga bagamba eyo koosi y'abasajja. We have empowered them to join the course to empowerenza omwana omuwala. N'ekirala challenge eriwo nti omwana omulenzi community temufuddeeko nnyo, naye bajja wano we empower them ne tubalaga amaanyi gaabwe we gali. Bayite. So nga mmaliriza olw'omukisa guno mbatita okujoininga ettendekero lyaffe temugenda kwejjusa. Tulina abasomesa abatendeke abagenda okutendeka omwana mu busawo. Eggwanga libe nga limwenyumirizaamu si mu busawo bokka naye okufolowinga empisa z'abasawo okwawukanako n'abalala. So tubayise mujje mutujoininge tusanyukire wamu tweyanziza n'abatuwadde ku baana tweyanziza. Tusoma obusawo ffe wano ebisinga essomero liprovidinga basobola okuteerako costs agamba nti for example tetaaga kitabo kino then kunosasula sente. Oba omwezi osanga nga price y'ekitabo eri waggulu nnyo then bateekawo general price kugamba abaana yabasasula bo bagula in wholesale. So ffe abaana tetugula bintu ebyo. Then wano essomero lyo nga lyo
from practice ebintu ebyokozesebwa bili available byo bibeerawo. Then tulina ne advantage nti essomero lyongalyo litutwala mu practice. Sigamba nti weetwala wabweru nti ogenze mu holiday bagamba gwandi practice okumengo olina records ku byokoze. Essomero litwetwalira ate bafuba nnyo okulaba nga batutwala mu malwaliro agayina ebyetaagisa okukozesebwa okulaba nga tukuguka okutuuka ku level gye baagala. Kubanga lyonga essomero yes liba n'ebikozesebwa naye so beera na buli kimu. Ne bagezaako kutwala mu malwaliro agali improved okulaba nga tufuna skills ezo. Kalufuna mu challenges ng'ezo. Then n'ekirala ffe okusoomozebwa okulala kwe tufuna engeri nti amasomero g'obusawo gagenze geeyongera n'abaana abasoma bigenze byeyongera kati tufuna mu challenges bw'otuuka mu market. For example awamu osanga ozze ku upgrading awasomako certificate. So challenges ezo tuba twazirabyeko dda nti wabaawo competition kulaba nti ofuna omulimu ogusobola okubeezaawo gwe ng'omaze okukola ki okusoma. Then ffe nga St. Francis okugezaako okusolvinga challenge eyo ffe essomero lyongalyo ligezaako okuteekamu amaanyi okulaba nti li improvinga brand y'essomero okulaba nti abantu abali ebweru bategeera omwana asomedde ku St. Francis kikyali. Okulaba nti omwana bafuluma essomero ng'alina ekipapula kye nga kiriko St. Francis bw'aba ng'agenza okusaba omulimu at least bamuweereza chance okusinziira ku kifaananyi essomero lye kiteeka wabweru mu community.